Buli mwezi Bannamawulire abasaka ag'ebyemizannyo nga beegattira mu Real Star Sports Agency balonda bannabyamizannyo ababeera basinze bannaabwe okukola obulungi. Bano omwezi oguwedde balonze nnakinku muzannyo gw'emmotoka z'empaka Ponsiano Lwakataka ng'omuvuzi asinze banne. Ono yawangula empaka za Kaliro Sugar Rally okutuuka ku kino amezze Hassan Alwi eyakwata ekifo ekyokubiri ne Arthur Blick Junior eyamalira mu kifo ekyokusatu. Ponsiano Lwakataka agamba ekirabo kino kigenda kumuzzaamu amaanyi naddala ng'agenda kwetaba mu mpaka za Pearl of Africa Rally ezigenda okubeerayo omwezi ogujja. Nawangula omwezi oguwedde asanyuka nnyo nene njagala system nga njala plan yange kiwangula emirundi ng'eno oba etaano kati wokubiri nkiwangudde sene guno omwezi tugendamu nakwera mpulira nkyagala. Bannabyamizannyo abalala bataano be basiimiddwa okuva mu mizannyo emirala era Isaac Mukasa ono nga yesenkulu wa Real Star Sports Agency agamba okuvuganya kubadde kw'amaanyi nnyo omwezi oguwedde. Tusubira next time ate zijja kweyongerako okusinga wano kuba already basketball agenda maaso n'okubanga azannyibwa ne tumusubira okuba tujja kuba tugenda maaso n'okumwongerako n'ebirala ludo yatandise lijjabwe ne tumusubira okuba next month ajja kusobola okubanga kwali so kirungi gye tuli kubanga ffe kitwagala kumotivating abaana bano abazannya. Kimpa amaanyi okweyongera okukola ennyo kubanga nkimanyi nti buli wokola ennyo n'osiimibwa kizzaamu amaanyi. Abalala abawangudde kuliko Halima Nakayi awangudde mu muzannyo gw'emisinde, Rukia Nayiga awangudde mu puulu, Nobert Okeni awangudde mu rugby, Elvis Ngondo awangudde mu mupiira ne Maureen Mwamula awangudde mu muzannyo gwa volleyball.